omugole omukyala yakoze omukolo gwe bulungi nnyo. Naye mu kaseera ak'okuleeta ebirabo, buli omu ng'aleeta ekirabo kye nga bakiwa omugole, waliwo omuntu omu ataategerekese. Yakutte box ey'ekirabo n'akiwa omugole omukyala. Mu box eyo ng'ataddemu omusota ogwakula ne guwola, n'agutonera omugole omukyala ng'ekirabo. Omugole tamanyi nti munda bamuteddemu sesota. Akaseera katuuka kwegamba basumulule ebirabo balabe buli omu ekirabo kye bamuwadde kirabo ki. Okutuuka okusumulula box gye bamuwadde nga mulimu timba sesota eyakula neewola ng'etambula bw'eti eteevuunya. Katagumulume oli yakutte eboksi n'agirapinga bulungi nnyo n'agisibako bino gift wrapping ebyo ebiringa ng'ekirabo, n'akwata n'ajja nga bw'akumba naawe omugole omukazi eboksi. Mukazi bambi yabadde musanyufu ku mukolo gwe nga bw'omanyi nti mukolo gwa ssanyu. Kumbe ab'emitima emibi abataagaliza oli yamutereddemu omusota mu kirabo mu box, omusota omunene. Omugole yazirise, yagambye bannange kiki kino? Kati ono omukyala gw'olaba ono abinyumya ye yabadde makeup artist ku mukolo guno, era yabaddewo bulungi nnyo nga buli kimu akyekkaanya, naye kye yalabye takirabangako. Naye mbabuulire abantu babi. Simanyi lwaki abantu bazimba nnyo emitima nga bannaabwe bakoze emikolo. Simanyi lwaki abantu bawulira nnyo obujja nga bannaabwe bakoze embaga. Simanyi lwaki. Ate kyenzudde nti abaagala nabe bakola omukolo babiri. Simanyi lwaki obusungu abantu basinga boteeka ku mugole mukazi. Olaba nti buli kibi ekituukawo kituuka ku mugole mukazi. Simanyi lwaki obwanga babutaeka ku bakazi ku mikolo. Kankutuuseeko emboozi eno ng'omukyalo ono eyabaddewo ng'omugole bamutonera ekirabo eky'omusota mu bokisi. Omwewulirireko video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Omuhazi nguya omuhazi ni asigambe nguya asaba bamwesonyo amusabe alo musabe sonyo bamwaniyo yawe yedire homonwa bamwalo musabe sonyo muhai wae nguya balusa bane bisonyo mungu nguya balusa nguya lusa basonyo Mama Guma byebyo ebiri ku side eyo, byebyo ebiri ku side eyo. Obufumbo si bwangu, naye ate obufumbo bufuna omuntu omulungi akutegeera. Obufumbo bunyuma. Abakazi muyina nnyo omuze. Simanyi lwaki abakazi temukitegeera nti omuntu gw'oba oyendako ng'oli mu bufumbo tasobola kukubeererawo nga bbawo bw'akubeereramu yakera enkya n'akuwasa. Omukazi bamukwatira mu bwenzi ne bamugoba ne bamugamba genda ewooyo omuntu gw'obadde oyendako gw'oba ofumbirwa akuwase tasobola kufumbayo. Singa mukitegeera nti omuntu akwendako ng'oli mu maka ga bbaawo tasobola kukuwasa, tasobola kukulabirira, singa abakazi mutuuza nniya. Kati ono mulabe yava ew'omusajja nga yeekalakaasa amutyobodde amuvumye amugambye biki ayogedde buli kimu. N'asalawo agende n'omusiguze. Atuuka mu maka g'omusiguze ndowooza eri ekibooko ebadde enyooka. Kibooko ebadde enyooka ew'omusiguze, omusiguze ng'akamutimpuzimu nga mukubi.
nga mukubi ng'akubamuko ku miggo. Kati omukyala agambye kanzireyo ewa bba wange tukuze abaana, kanzireyo ewa bba wange mbere mu maka gange. Omusajja kyakoze afunye waatuula awulirize ensonga z'omukyalo ono. Ekyalo kikuŋŋaanye ateeka okuba nga omukazi ono bwe yali agenda yakola ensasagge y'amaanyi, kubanga ekyalo we kikuŋŋaanira ateeka okuba nga yakola ensasagge y'amaanyi ng'anoba. Abantu bonna badde bamutunuulira nga we baseka, nga buli omu amusekerera, naye nga ye tafaayo ku bantu abamutunuulira bulazze kwetonda. Naye okusinziira ku omusajja alabika yanyiiga, abadde munyiivu. Omusajja tannamusonyiwa, akaganya omusonyiwa. Bali mukazi wattu n'ayimuka adda eri ebbali era yeeteza omusajja amutudde mu maaso. Naye omusajja ayinza okuba nga alumye ku jjiiko naye ne wembanze. Sisobola nakukkiriza kujja mu maaso gange mbu weetonda kuki. Sisobola nakukuwa mukisa kunzija kunfukamira mu maaso mbu weetonda. Tekisoboka. Genda ew'omusiguze, beera eyo, oba bonaabonera eyo. Kati ono omukisa gwawadde ono omukazi ogw'okujja mbu amwetondere mu maaso nze sigukuwa. Awo situukawo. Wano bagenda nange ndeka mbeere byange kuba sirina mukazi oba nnina, bwe nti nga bwe wandeka bwe nti bwe mbanjagala mbeere. So abali eyo nga mukyazannyisa nno obufumbo bwatuuka kati abantu babunoonya kati bunoonya. Mulimu ababulina nga babuzannyisa, abatabulina babunoonya bubi nnyo. Kati kwegamba ensawo bwetyo bwetambula. Naye bw'obanga obulina nga bbaawo akuyisa bulungi, nga bbaawo akwagala akuwa ekitiibwa, akuyisa ng'omukazi bw'alina oyisibwa, mukazi tuuza nniya. Abakazi bangi abali ready okufumba, newankubadde n'abasajja bangi abali ready okuwasa, naye abeewaayo batono. So abakazi mufeesinze challenge eno nnyingi ey'okwesiruwaza. Abakazi be basinga okwesiruwaza mu bufumbo nnyo nga bw'okiwulira. Ekyo mulina okuba nga mukimanyi. Alina omuntu wo munyweze, yolesa empisa, bawo mwagale. Kugamba beera mu kintu ng'okyagala. Creating a happiness yo, okitegeera. Newe mba temulina ssente mujja kukola mpola, kubanga omukazi yazimba omusajja. N'ate bw'ojja mu maka g'omusajja ate ng'oyenderamu okola bibyo, olina ntagambwako, my friend, ogenda kakkana ozadde abaana ensi bbanga lyetoolola odibe. So byebyo biri ku side eyo. Nenga mbagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mbagala nnyo mwenna abasubscribinga, abaliking, abasharinga nammwe abakomentinga. Kansubire nti temutoma yendooza content mumwagala gwe mbateerayo. Nabagamba wano tetufakinga content, tubawa original stories nga bwe ziri bwe nzikuleetera. Ate ng'ekintu kino kyolaba wano muganda wange togenda kukisanga wantu walala, never. Oyina kubisanga wano wokka, ky'olina okukola ekintu kimu, kusubscribinga n'otuula gomuli ebisigadde bindekere. Subscribinga ebirala tuula ku ssimu yo bw'oti, lindirira notification ti CEO Michael ataddeyo. Baagala nnyo mbeere bulungi. Peace and love.